omukulu amanyiddwa nga Fefe Busi tujukira wakola statement n'ogamba nti wagenda ku show okuyimba ne bakusaba ssente atuse ku show alaga nti agezaako kugikuba mu ngeri y'enjawulo comment gye wakola ne statement gye yakola ojogerako ki eya Fefe Busi? Just ebintu ebisinga zinalaba comment eyawandiikibwa naye ate teyali ku handle ya Fefe Busi yagikola era teyali Fefe Busi ostegedde yali ku handle ndala ostegedde kati nze mukuddamu actually nali manyi bituufu ostegedde kati nze mukuddamu naddamu nanga kusinza ku vibe gye eyaliwo kubanza lumu twali tutambulanga tulina kyali wange Oscar oyo ne tukuba essimu kushonga omanyi kyali wa national gamba tugende naffe tubeereyo tuyimbe tukuba essimu nga twagala tugende tuyimbe we twakuba ne batuwa oyo kyali oba ye manager yakwasaganya abayimbi ne tumukubira natugamba mwagala kuyimba mulina ssente mmeka kati nzisaabi wannyo obudde kuba namanya ne ngamba ayinza okuba tategedde baani bayogera nabo n'ekirala ngamba munanga akyogedde si Fefe Busi ebamuliraanye tomanyi tuyinza okuba tulina kye twakola oba kale nga tatumanyi bumanya nga mmanyi nyaffe tujja tujja buzi ngamba tubireke okitegedde kazi kali we bayogera ekyo ne ngamba that's why nawandika that gundi kuba ne Fefe Busi naye takimanyi ne twenoonya ebyaffe ne biggwa ne tubimala nga abayimbi we okay ne drop weeri bwe kibeera nga nina kuyimba kuwemula nze ngaazi ya Sidiki endongo enemye bwe kibeera nga neza okuddamu okubikuba oluyimbo nga hit nga nina kuwemula nze ngaazi ya Sidiki vocals endongo enemye naye mukulu akubye enkudi oli ayimbye ozambe ennyama gikuba engalo it ne ziyita mu kwemulo it's okay nenyimba last chance nkulinako crash ndi Musoga Future zonna ensi ezimanyi abayimbi nga bano abayimba ekika kya music afaanagana bwetu what's ahead of their careers nakyo kigenda okudda ku music industry yaffe singa abantu bembrace n'ennyimba ezifaanagana bwezityo nze tomanya kirabika just kale nze nzikiriza nnyo Katonda kyenyiza okugamba nze bamanyi yayina buli kimu okitegedde nze asirika kubanga najja nenkuwa ennyimba zange last chance nkulinako crash it's okay sinezaagala oli najja nakuba enkudiye sinezaagala oli nakuba byakuba sinekola ki nezaagala bamanyi buli muntu Katonda mu ayina flavor gye yamuwa kali olowooza wayo music asobola okumenyawo ekika kya music ekirala tili bijja beerawo oli ajja akuba ekike ayimba ozambewe balwagale omulala ajja akuba akayimba ke nako bakaagale oli akuba akayimba ke nawe ko bakola ki bakaagale it's not that buli kadde tugenda beeranga ku kintu kyekimu ekyo nedda mulimu abantu abaagala that type of music n'abaagala type yaffe nabulanga bazaagala zonna okitegedde nze lwakuba kati nze nja kwogera ng'omuyimbi amanyi bye tuyitamu mu ndongo eno kati omuntu ng'oyo bw'afuna oluyimba lwe bw'atyo sometimes nze saagala nnyo kukiyingiramu nnyo ndeka abantu abalala ne baboogerako nze manyi kye tuyitamu ate yamanyi era ne Mukama Katonda yamanyi lwaki yamuwadde oluyimba kati ate obuzibu buli mu kuzzaako oluyimba lulala kati era olina kuddamu okuwemula oba ogenda kukola ki ne buli akola ekyayagala Mukama Katonda yamanyi abayimbi b'e Busoga ku Ndi Musoga concert balinawo space banajja nti no bembrace nga olaba gundi bwe yakola Rage bana bembala n'aba platform abasinga obungi olinawo nteekateeka ki eri abaana ab'e Busoga abagenda okujja okuyimba oba bagala okuyimba olinawo enteekateeka yaabwe oba oli ku kyabana ab'e Kampala kya buli omu? Amanyi ffe Abasoga kye tumanyiko tuli hospital tuli abantu abakolagana na buli muntu yenna so kati nze ensi yonna njagala abayimbi from Mbale from Busoga they will sing from Kampala from everywhere kuyude bagenda sasula show upcoming okuyimba okusasula as in how tebagenda kusasula gwe nga gwe bakusaba sente okuyimba kati kankubuulire teri agenda kukwata bukadde 10 abumpa ayimbe kaze emitwalo 2 gigenda kunkolera ki teri hashtag so kati ate nze manyi nze kuba nange nayirwako stage nga njagala okuyimba kati bwe mba nina chance y'omwana ayimbe ajja kujja ayimbe kuba mmanyi kye kitegeeza nze mmanyi ti nja kujja nnyimbe ku ekyo kintu naffe tusobola okwogerera ng'abantu Abanayuganda bamu kuba
zolbera wano ku interview kati nomboza about this ne katambula ne kagenda wane ne balabira okwa. We don't encourage people tusobola ku encouraging people genda babele violent ne kati olaba ne president yagamba bwe tuba tusobola okukozesa amaloboozi amalungi ne sources ennungi okulaga obutali bumativu bwaffe asobola kitunulamu nakiconsideringa. So fenna kyonna gye tuba tuli tukozesa embeera etali violent okitegedde tulaga obutali bumativu bwaffe bajja tuddiramu kyonna kye tulaga nti netugamba kino si kirungi oba corruption eriwa ne tugiraga mu bulungi bajja tuddira naye bwe tukozesa embeera etali nnungi ate bagenda tukuba emigo batukuba etiya gas bakole buli kimu. At the end of the day tugenda kuluzinga ba brothers baffe ba sisters baffe wamo nange omujasi bw'anabeera ng'ayimiridde wali eri ku parliament tajja kumanya bebadde ku Google ku bebadde ku social media nti balaba bino ye ajja kuba aliko orders yenna asalaawo okitegedde. So kati ate ffe tubaagala tukozesa embeera ennungi tujja funa obwenkanya. At least byonna nga tebirina kukolebwa twandisubiddeyo akayimba amaloboozi ga Steve vocals agawooma atuyimbirayo akayimba akebyo bye tuyitamu bwe kajja kati mujja kuba nga abansabye okitegedde nti olabya twamaze mumusaba busabe nalyoka akola ki nalyoka ayimba akayimba kirina kuva ku llo okitegedde ne ku llo ku kirinze bannayuganda bandi ku mutima kuba kati be bantu bange abanjagadde and I don't want to lose them mu mbeera yonna saagala bafiirwa okitegedde kuba kati show yange beneetaaga. abakazi bano tebakutawaanya okubanga olina wootuuse olina bewakwana edda ba x tebakomyewo tebakutawaanya wuyo olina concert guno omwezi gugwo gwe mugole buno bulamu bwange okitegedde tosobola kujja buzino gamba kati mbwoneesibako bwentambula nenkulekaawo mbaaki ogenda kujja paka wakakati bagende bansibe nti oli akwesibako tugwe tomufaako polisi agenda kunnoonya ogenda kugenda okugambe nti nomwesibako naye tanfaako bansibe nga nkulika tebali nayo omukyala yomina yafuna naye tonaba njafuna kale Acidic Vocals kati ninyo waliwo wenjagala tuddeko emabega. I was taken by your story. One of the words been picking at wasn't an interview from you, but I've been following up some of your interviews. omukulu amanyiddwa nga Fefe Busi tujukira wakola statement n'ogamba nti wagenda ku show okuyimba ne bakusaba ssente atuse ku show alaga nti agezaako kugikuba mu ngeri enjawulo. Comment gye wakola ne statement gye yakola ojogerako ki eya Fefe Busi? Just ebintu ebisinga zinalaba comment eyawandiikibwa naye ate teyali ku handle ya Fefe Busi eyagikola era teyali Fefe Busi okitegedde yali ku handle ndala okitegedde. Kati nze mu kuddamu actually nali mmanyi bituufu okitegedde. Kati nze mu kuddamu naddamu nanga kusinza ku vibe gye eyaliwo kubanza lumu twali tutambula nga tulina kyali wange Oscar oyo ne tukuba essimu kushonga omanyi kyali wa national gamba tugende naffe tubeereyo tuyimbe. Tukuba essimu nga twagala tugende tuyimbe bwe twakuba ne batuwa oyo kyali oba ye manager yakwasaganya abayimbi Fefe Busi ne tumukubira natugamba mwagala kuyimba mulina ssente mmeka. Kati nsaabi wannyo obudde kuba namanya ne ngamba ayinza okuba tategedde baani bayogera nabo n'ekirala ngamba munanga akyogedde si Fefe Busi ebamuliraanye tomanyi tuyinza okuba tulina kye twakola oba kale nga tatumanyi bumanya nga mmanyi nyaffe tuli just tujja buzi ngamba tubireke okitegedde. Kazi kali bwe bayogera ekyo ne ngamba that's why nawandika that gundi kwa ne Fefe Busi nayita kimanyi ne twenoonya ebyaffe ne biggwa ne tubimala nga abayimbi we okay ne drop weeri bwe kibeera nga nina kuyimba kuwemula nze ngaazi ya Acidic endo ng'enemye bwe kibeera nga neza okuddamu okubikuba oluyimbo nga hit nga nina kuwemula nze ngaazi ya Acidic Vocals endongo ennemye. naye mukulu akubye enkudi oli ayimbye ozambe ennyama gikuba engalo iti ne ziyita mu kwemulo. It's okay n'ennyimba last chance nkulinako crash ndi Musoga Future zonna ensi ezimanyi. abayimbi nga bano abayimba ekika kya music afaanagana bwetu
what's ahead of their careers nakyo kigenda okudda ku music industry yaffe singa abantu bembrace n'ennyinyi zifaanagana bwezityo. Nze tomanya kirabika just kale nze nzikiriza nnyo Katonda kyenyiza okugamba. Nze bamanyi yalina buli kimu. Okitegedde nze asirika kubanga najja nenkuwa ennyimba zange last chance nkulinako crash it's okay. Sinezaagala oli najja nakuba enkudiye sinezaagala oli nakuba byakuba sinekola ki nezaagala bamanyi abuli Katonda buli muntu Katonda mu alina flavor gye yamuwa. Kali mulowooza wayo music asobola okumenyawo ekika kya music ekirala tili bijja beerawo oli ajja akuba ekike ayimboza mbewe balwagale omulala ajja akuba akayimba ke nako bakagale oli akuba akayimba ke nawe ko bakoleshi bakagale. It's not that buli kadde tugenda beeranga ku kintu kyekimu ekyo nedda. Mulimu abantu abagala that type of music n'abagala type yaffe olanga bazaagala zonna. Okitegedde nze lwakuba kati nze nja kwogera ng'omuyimbi amanyi bye tuyitamu mu ndongo. Kati omuntu ngoyo bw'afuna oluyimba lwe bw'atyo sometimes nze ngasaagala nnyo kukiyingiramu nnyo ndeka abantu abalala ne baboogerako nze manyi kye tuyitamu ate yamanyi era ne Mukama Katonda yamanyi lwaki yamuwadde oluyimba. Kati ate obuzibu buli mu kuzzaako oluyimba lulala. Kati era olina kuddamu okuwemula oba ogenda kukola ki ne buli akola ekyayagala Mukama Katonda yamanyi. Abayimbi b'ebusoga ku ndi musoga concert balinawo space banajja nti no bembrace nga olaba gundi bwe yakola rage abana bembala n'aba platform abasinga obungi olinawo nteekateeka ki eri abaana ab'ebusoga abagenda okujja okuyimba oba bagala okuyimba olinawo enteekateeka yaabwe oba oli ku ky'abaana ab'e Kampala kya buli omu? Amanyi ffe abasoga kye tumanyiko tuli hospital tuli abantu abakolagana na buli muntu yenna. So kati nze ensi yonna njagala abayimbi from Mbale, from Busoga, they will sing from Kampala, from everywhere. Kuyude bagenda sasula show upcoming okuyimba. Okusasula as in how? Tebagenda kusasula gwenga gwe bakusaba sente okuyimba. Kati kankubuulire teri agenda kukwata bukadde 10 abompa ayimbe. Kaze emitwalo 2 gigenda kunkolera ki? Teri. Okitegedde. So kati ate nze manyi nze kuba nange nayitibako stage nga njagala okuyimba. Kati bwe mba nina chance y'omwana ayimbe ajja kujja ayimbe kuba mmanyi kye kitegeeza nze mmanyi